not a spectator in the development process of the society. He worked for both the spiritual and social economic uplift of the society. That is what all Christians must emulate. Wayo ku mulimu guno ogw'okuzimba. The president has also contributed 50 millions. Twagala okwebaza ennyo Omukama Katonda olw'abantu bano ab'omutima omulungi ab'ekisa abazze nga batukwatirako naddala w'ekitiibwa President. Father Mayanja era yogedde ku bukulu bw'omulimu gwe baliko ogw'okulaakulanya ekigo kino. Ekifo ekipya ekiteekebwateekebwa kikuzibwe ekifuuke parish. Ekifo kino nga twagala kibeere ekyebyafaayo ebirungi eby'omwoyo n'omubiri. Minisita wa Uganda Robin Nabanja asabye abaddukanya amasomero ga gavumenti okukomya omuze gw'okusasuza abayizi ssente ng'agamba nti kino kiviirako bangi okuwanduka olw'okulemererwa ebisale bino. Nabanja agamba nti gavumenti esasulira ebyenjigiriza by'abayizi bano wansi w'enkola ya bonna basome kale nga tebalina kugibwako yadde ennusu. Abadde ku mukolo ogw'okwolesa ebitone by'abayizi b'amasomero ga primary mu bitundu by'e Bunyoro yasinzidde okusaba bannayuganda okwetanira enteekateeka y'okulongoosa eyatongozebwa gye buvuddeko. Babadde bakyajinga abaana baffe mu masomero naye nze wano mbadde nkirwana okuva lwe nabeera MP mbadde nkirwana naye era ogenda okwesanga nga mulimu ebisale ebigoba abaana ku masomero. Abaana baffe bava mu masomero si lwakuba tebalina magezi naye bava mu masomero naddala abaana ababazadde abaavu olw'okuba tebalina buyinza. Osanga abazadde babagobedde abaana oluusi abaali badde ba Prime Minister ab'enkya. Abasomesa baffe baali balina n'abantu ba bulijjo baali balina engeri gye bakkakkanya abaana abalina ebitone. Naye abantu balina ebitone banga essaaha eggulo yakoze miliyoni 7 lunaku lumu. Ebitone kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'abaana. Abaana baffe bano okubayigiza obuyonjo kyamagulu baffe butonga bamanyi eby'obuyonjo. Tulina National Cleaning Day egenda kubeerawo ngenda ku mwezi 29 nnaku ntono nnyo okuba kati tukubiriza n'amasomero okulaba nga geenyigiramu. Luno tulongoosa bifo bya lukale, tulongoosa amasomero, tulongoosa amakubo, tulongoosa emyala, tulongoosa enguudo, tulongoosa amalwaliro, obutale n'ewalala. Ffenna wamu tugamba nti tewali kutambula kw'olwo. Ministry ya gavumenti ez'ebitundu etandise okuteekateeka abantu baayo abagenda okutalaga ebitundu ebyenjawulo nga basomesa abakulembeze abaakalondebwa ebyentambuza y'emirimu omuli n'amateeka agabalungamya. Omutesitesi wa ministry eno Ben Kumumanya agamba nti abakulembeze abajja beetaaga okubangulwa mu nkola y'emirimu kubanga bangi ku bo bapya kale nga singa tebabangulwa kyandisingamya empeereza mu bitundu. Destroy the whole idea of the whole issue of conflict between political and technical leaders. How can a councillor conflict with an engineer if he's the right engineer? It's a different thing. The conflict should be on the road. And also you bring the services of other people who are competent and professional. So we need to point out this message very strongly that it's wrong and productive really to find that there is a conflict between the technical, because the technical are doing their work as long as they are doing the right one and the political are doing their work. But also most importantly, you don't need to have seen many blackboards to know that a road was done badly. That's what they ordered. If you are a councillor really, and the road was very bad,
and the money has been allocated and the road has been repaired or maintained, if it is done well, you can see it. Don't these people build their houses? So there is some reasonable sense that people can really participate in this governance and guide development efforts. The reason we are here is to prepare for training of the new local government leaders. As you are all aware, in January, general elections were conducted, and those included election of local government leaders. And the turnover has always been beyond 70%, meaning that 70% of the new leaders in local governments are new people. NTV Ssaawa Emu katungule mukatono ate mukudda tukutisika tu na mkitundu kyaffe kiddako tesebuka tukomawo. Beautiful, soft care pads. So fit, so right. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that could go to space. Nazi kuno ekibonga kintu kyankizo nnyo mu maka era nga kitambulizibwako nnyo ensonga omwali okwalula abaana okuteekerangamu emmere okutwalibwangamu ebintu ku buko kosa n'ensonga endala ez'ennono kyokka olw'ensi okugenda ng'ekyuka ebibbo bigenze bisuulibwa olwo ne bisikizibwa ebintu ebirala omuli obutaasa obufeera ko n'ebirala kakati mu mboozi yaffe eyannansi kuno olunaku olwaleero katukulage emitendera gyonna ekibbo gye kikolebwamu kosa n'amakulu ge kirina mu maka. Chechi era kikolebwa kitya kiva mu ki kansuubira okkiriza nti okubula kya bulijjo naye engeri gy'obuzeemu n'ekifo gy'obulidde ate kisajjula nnyo embeera nayongera okweraliikirira ekitundu mw'oli kuba tutambudde mu bifo ebiwera nga tunoonya nazzi kuno naye nga tetubulangako nga bwe twabuze ku mulundi guno ate wano wansi w'ennyindo ku kyalo Bbanda Kabowa mu gombola y'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso nga mwe twetooloolera ate nno ng'obuze binyuma wabaawo ayogera ebituufu nti tubuze kyokka bw'ojjukira bye baatugambanga nga tuli bato nti bw'oyogera nti mbuze era obulira ddala n'obunira Nze ndaba likoma ndabanga erikoma akakuba ako okalaba twakakkiridde tulaba katutuusa gye twabadde tulaga kumbe kafuuse komekome ng'eridde ebubebbere ekyayongedde okakasa nti tubuze emmotoka yabadde terina weekyukira nakukyukira
okugikomyawo era twawunzise tugikomezaawo kyennyumanyuma olwo Kabugezi n'akomawo okuddamu okuwulugumya akasimu batuwe endagiriro endala kuba n'amayengo gaayo ag'essimu gaabadde gakomyewo. Tusalire eyo kuba luli gye twafuluma nga tujja tulyoke tufune ebikajjo. Essaawa y'okuluka bw'eba etuuse ne basalamu ez'okukozesa. Kano tokeerabira emizingonye giyulubizibwa okuva mu lulagala ate gye bakozesa nga bagiyuzaayuzizza ne gifuuka obulere okufunamu obukeedo bwe beeyambisa okuluka ekibbo okukaza emizingonyo egyo okutuuka okufuuka obukeedo olina okugyanika emisana ng'esatu naye olw'okuba waliwo obubadde bwakaziddwa kkiriza tutandikire ku obwo anti ekiriwo kye kimala ennyindo y'enkoko kye kyenyi emboozi yagwiriddewo amakerenda ate nga n'obukeede engeri mukkiriza kuba oluzinabbo luno ekiraka bwe kivaamu entobo tukikozesa tuddamu ne tukisiba ebyayi bulungi tukisiba bulungi nnyo ebyayi era kiba kyasobola bulungi okusiba emmere. Amakulu g'okuba n'olukata oba oluwagi ge basoose okutugamba. Ate oluwagi luno bw'okwata oluyulu luno toyinza duyisaamu nga tolina luwagi era omala kufumitamu n'ofuna ekituli n'olyoka oyisaamu oluyulu luno. Kabbo ka muwala kagenda kajjudde ate kakomawo kajjudde era ebibbo bye bimu ku bintu eby'enkizo ebitaabuusibwanga maaso mu ntwala omwana omuwala gy'agenda nayo mu ddya. Omuwala bwe yakulanga ng'agenda ofumbirwa basenga bajjajja bamusibiriranga ebibbo ebyo nga bw'abitwala ava ewaka ng'ategedde omugaso gwabyo. Tosobola kusiba mmere okuleka nga okwesezza kataasa oba buveera nga nnaku zino abakyala bannange bwe mbalaba nga bagiteeka mu buveera banguyizibwe obulamu. Tosobola kusiba mmere n'otagiteeka mu kibbo n'enywera ng'oginyiga. Omugaso omukulu ogw'ekibbo mu mpya ez'enjawulo guwulirize bulungi. Okumanya nti omwana wa kika gundi abantu baayaluliranga mu kibbo nga bagamba baleete obulira balule abaana. Gwe omugaso omukulu ogusinga gwalinga gwa kibbo. Abaana abo kubamanya nti ba kika ekyo. Ako nkiwo kawulidde busava era kati weebuuza emboozi ya Nazzikuno ku nsonga eyo ngireeta ddi. Lindirira kasita tewaggwawo byaloberawo nnyindo okweggala essaawa yonna ngikutuusaako. Kati obuwangaazi bw'ekibbo baabwesigamyanga nnyo ku nkwata yaakyo n'endabirira anti ekitooke kifa nsalira. Kati okuva lwe nayiga nti bw'osiba emmere ng'erimu amazzi yonoona ekibbo sikyateekamu mazzi nga ngisiba. Nsooka gyoza n'ekala kubanga kati bajjajja waffe bo baawaatanga nga basuula mu kibbo already. Naye kati ffe ebiro bino emmere tugulangule tosobola gibutagyoza.
bubeera bwegendereza okufundikira ekibbo era omugo ogusemba gunywezebwa nnyo. Kale mbu n'ekibbo kyaffe kye tuluse olwaleero kisobolera ddala okusibirwamu omuwumbo gw'emmere emala abantu abasukka mu 20. Nkimanyi okimanyi nti buli nnyumba ezimbibwa eba n'empagi enkulu, anti olaba neeyesaba mu makkati eyitibwa Sseddugge. Kati nno yadde ekibbo si nnyumba naye nakyo kiteekebwamu empagi ezikinyweza era zigatta emigo 2 oba 3, kyokka abalala ne bassawo okuwanuuza n'okugereesa nti bajjajjaffe kwe baasabiranga omuwendo gw'ezzadde ly'abaana be baagala okuzaala nga beesigama ku muwendo gwa mpagi ze batadde mu kibbo. Baagakwekanga abaana okubaagazisa okuka ebibbo biwere aleme kukola nga kabbo katono. Bw'abanga empagi erimu 6 manya kibbo kirina kuba kinene. Obadde okimanyi nti obudde bw'okulukirangamu ekibbo bajjajjaffe baabutwalanga nsonga nkulu kubanga lyafuuka ebbanguliro ly'abaana abawala kuba abalenzi babagobangawo bagende bakima amazzi. Ekibbo ekyo kyabanga kirungi nnyo, kyalukwanga mu budde obw'amalya g'ekyemisala nga buweddeko. Abaana abawala ne baluka ebibbo olw'obutatayaaya, abalenzi ne bakima amazzi. Babeeranga ku bibbo ebyo nga babiruka, abalenzi batwala embuzi, abawala ne babeera ku bibbo ne maama waabwe. Kale nno bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mulindire ku Sande ejja munazzi kuno w'olwo gwe nnaaba mbaleetedde anti kiri mutu kimanyibwa nnyini kyo. Ronald Disenvuma, NTV ku Ssaawa Emu, wano Emmende. There and their exit there. Is it? So where is the building? Fast, stress-free construction. Get your factory-made buildings in 12 weeks with SAFBuild. Order yours now. SAFBuild, a quality building solution from Uganda Bati. Today is a good day to draw up a new day. So start something. Make your move and get in your groove. Do it for the gram. Turn on your lights. Tusker lights. Z'okubaka kirabu ya Uganda Christian University ey'okubaka enoonya kumalira mu bifo ebine ebisooka mu liigi y'eggwanga enkulu esobole okukiika mu mpaka za kirabu empanguze za East African Club Championships oluvannyuma lw'okuzisubwa omwaka oguwedde olw'ebizibu ebyaliwo. Kakati bano bongedde okwenywereza mu kifo ekyokubiri ku kimeeza kya liigi oluvannyuma lw'okuba UPDF goals badde 47-3. Bweti embeera bwe yalabise nga club y'okubaka ya UCU ewutula UPDF goolo 47-3 mu lumu ku nzanya za liigi y'eggwanga enkulu ey'okubaka ennakivubo. Obuwanguzi buno bwayambye UCU okwekumira mu kifo ekyokubiri mu liigi eno n'obubonero 14 oluvannyuma lw'enzanya 8. Wadde nga club endala zikyalina enzanya eziwera, aba UCU bategeezezza nti si baakuzikiza era baagala kumalako sizoni nga bali mu bana abakulembedde mu liigi eno. Kati nga ttiimu okubeera nga twekuumira waggulu tugenda kulwana nnyo kulaba nga tukola difference ennene we tuba tuzanya teams zonna tusobole okuimprovinga beyond. Tuli ready for the challenge era tuli ready okukola obulungi mu processing nga bwe tukolawo terezaako ne ku nsobi zaffe ez'enjawulo. Mu ngeri emu club ya Makindye weyonje yakubye police goal 4-2 mu luzannya olwabadde olwakasammeme era bano nabo batutegeezeza ebiruubirirwa byabwe na butya oluzannya luno bwe lwabatambulidde.
bacoaches babaddeyo nga balaba byonna bye tukola ezo last minute endurance yebadde ebulamu katini naye okusinziira nti tugenda kuddawo ku drawing board tukole ebibadde bitulagingisa behind tugenda terezaamu. Season eweddeyo twamalira mu kyakutaano tugezaako okulamba tubeera ate mu teams eziqualifyinga ezikiikirira Uganda ku mpaka za East Africa leero be bana abasooka so bifo byetunuulidde kuva mu kyokutaano okudda ku maaso kyakunoba kyakusatu. Bannantamigwa ba liigi n'aba KCCA babadde balina okuzannya Uganda Prisons kyokka oluzannya luno ne lutabaawo olw'ensonga eziteebereka. National Insurance Corporation GTNIC yabadde n'enzannya 2 mu lunaku lumu nga zombi yaziwangudde bwe yakubye Buddo SS goola 39-32 wamu ne AUG Luweero goola 55-37. Oluvannyuma Buddo SS yebbuludde n'ekuba Dynamite Academy goola 42-27 mu luzannya lwabwe olwokubiri. Regina Nalujja, NTV ku Ssaawa Emu. Ate banyinimu aba Gators Swimming Club bafunye obubonero 1996 okwetikanya empaka z'okuwuga eza Gators Invitational Championships ezikomekerezeddwa Akawungeezi kaleero ku Kampala Parent School. Bano badiriddwa Dolphin Swim Club n'obubonero 1368 Aquatic Academy Kampala n'emalira mu kyokusatu n'obubonero 564. Empaka zino zeetabiddwa mu kirabu ez'okuwuga 15 n'ekigendererwa eky'okugezesa abawuzi nga beteekera empaka ez'amaanyi eziddako. Nga ekigendererwa kyaffe lwaki twateekateeka empaka zino ez'okuwuga mu kiseera kino eky'omwaka kwe kuwa abawuzi baffe ab'eggwanga omukisa okubeera nga beegezaamu nga tebannabagenda mu Kana Zone 3 event egenda okubeera mu October ereeta ensinga Rwanda, Kenya, Tanzania. So nebawa omukisa okutraininga n'okwegezaamu okulaba bwe bayimiridde mu nsonga ezikwatagana ne fitness yaabwe n'okulaba engeri gye batambulamu. Naye ekirala ku bbala eno okusobozesa naffe nga club okubeera nti tusobola okuteekawo ekintu ekisobola okuyamba club okuba nkiyingiza ku ssente ezisobola okutambuza emirimu gya club n'ekirala n'okuwa mpozi n'abawuzi abalala batagenda kwetaba mu mpaka ezo omukisa okusigala nga batraininga. Tukozemuko ku njawulo okwagala nti abawuzi abaze mu mpaka zino bawuge distances empanvuko 100 ne 200 meters okusinga ku 25 ne 50 meters olusi ze tulaba mu sprint events. Tubadde twagala tubaweeko baswimmers ekyenjawulo. Of course kibaamu ne mu mpaka endala naye wano tubadde twagala tukolemu concentrating ku races ezo tusobole okulaba nti abaana beetegeka kuba waliwo n'empaka ennene ezijja eza Kana Zone ya Uganda mweri n'amawanga amalala agatuliraanye. NTV nakusibule ate nkwagaliza ekiro ekirungi za Patrick Mukasa sula bulungi weraba.